nda maaso nga mu kkooti y'amagye apiiro ogambye Chief Justice agituulidde tuwalabye for the first time kkooti y'amagye ng'esalidde looya emyezi 9 mu kkooti kye baayise okunyooma kkooti tiyagiyisizaamu amaaso naye bwenakutibwe nti obubuuso buno tebukyalaba nnyo sekukkulundidde eziwera nga ndaba waliwo akawaayiro mu kkooti ekiragirawo nti bw'aba anyoomye kkooti nga kkooti y'amagye etteeka ligiwa okusiba omuntu ogutasukka mwezi gumu nga ekibonerezo ekisembayo obunene kye bagabira kye bawa looya anyoomye kkooti guba omwezi gumu ono bamuwadde emyezi 9 ekitubulye kwe kiva oba nakyo kirimu discretion of the judge naye kirala oba kino n'akigattira oluvannyuma okay katusookaako tutunule kkooti y'amagye engeri gye yeeyisaamu n'ekyokusiba omulamuzi munnamateeka emyezi 9 oba oli awo n'otuwa n'essuubi ku apiiro eri gye baakola kuba constitutional court by the way yalangirira dda nti kkooti y'amagye teteekwa kuwozesa batali bajaasi naye saabawolereza wa gavumenti Kiwanuka Kiryowa n'ajulira ye apiiro gye muwulira twogerako emazeyo emyaka emeka myaka 4 tebagiwulira tugendeko okusiba looya munnammwe emyezi 9 ekitali ng'etteeka ligamba nnaku asatu ntangalizeemu kano kamu eyo kooti tribunal njawulo constitutional court yakirangirira bulungi nti it is a tribunal erina okukwasisa empisa ate era ekyo nagwo gwafuuse musango nawulidde chairman waayo agamba temuddamu kutuyita tribunal nagwo gwafuuse musango era mubeera mu kooti wali nga muli ku bunkenke kooti yasazeewo nti it is a tribunal naye bawakana bo nti it is not a tribunal okusooka waliwo paalamenti oba yali ey'omunaana yakola etteeka eri mu 25 erya UPDF omugira court martial eyo ndowooza yawuddiisibwa ate nga mwami Museveni talina mutima gulitereeza lwaki mbagamba bwe nti bassebwe ne banyabo 25 ndowooza yali paalamenti ya 7 ey'omunaana yatandika 26 kakati mu paalamenti eyo kituufu mutulonda ne tugenda mu paalamenti naye at the end of the day yonna gye bisembera ekibuuzo kiteekebwawo okubuuza abawagira kino kitambule bwe kiti muliwa abatawagira muliwa era abasinga eddoboozi eddene ne bayira batutte olunaku wadde ennaku zino naddala mu paalamenti eno kiwuliddwako nga amaloboozi mangi gawakanya ne sipiika n'agamba nti kiyise ekyo kiddayo ku nsonga emu eri bannayuganda era nenjagala okigattaganya n'ekya Saddam Gayira nti under normal circumstances mu bitundu bye twandibadde nga tutwala nti ebyo twabinunula twandibadde tugenda tulumba bulumbi walala okugezaako okuweza ennamba nti mwami Museveni bw'aba atulemeredde mu general election timusobola omutayiriza mu paalamenti by that nga ntegeeza ki nti muwezezza ennamba mu ekyo singa tubadde tulina eddoboozi limu kyabagamba nti nandibadde siraba nsonga lwaki era nsiiba nkinnyonnyola abantu bakitegeere nti nze nawangalira nnyo ennakawaawo taata wange wali ebukotaawo obukatende zooni n'ebintu bintu nawangalirawo nnyo taata wange musajja ayimiridde bulungi Haji Mulamba so ne mama wange gye bali eyo nti nali nina kapasite y'amaanyi nnyo okwesimba ennakawa by my mistake kino njagala kukiggusa ku nsonga ya court martial obuzibu bwe tulina naye olw'okuba biseera biwaliwo Michael Kabaziguruka Michael Kakande waali ngamba osijja kwesimbawo waliwo bannange ate nga basobola nze banzaalira bweyogerere mu Kira municipality ne taata wange kati gyali ddala era mpangalidde omwo ntusomerawo Hassan Trabi by the time I bring the intention to contest
Ssemujjuganda yali amaze okununulawo ne weeyongerayo. nina amaka gange Mukono municipality Egguma ni Namboozi yali waali awo nawo ne weeyongerayo. nanoonya wa wensobola okugatta ettaffaali ku struggle. Okay. Nali nsenze Mukono North eyo nga taata wange gyali eyo ayinayo amayinja nange nga nguzeeyo ettaka lyange ntaddeyo ennyumba yange mu mbeera yonna nga si gye nkulidde neesinga obukulu nti ndi mutuuze waayo. Era ekimu ku bye baalinga oyo si weeno ngamba ensonga enkulu bassebo ne bannyabo yakununula ggwanga lino ngezaako okulaga to add value ku struggle n'okuweza ennamba mu parliament. Okay. Kati bassebo ne bannyabo mbadde ntuuka nti ensonga bw'etuuka mu parliament at the end of the day bajja kubuuza abawagira baliwa. Era ogenda okuwulira emirundi mingi ng'eri NRM mu ddoboozi tikya kubanga ye Mwami Museveni bw'aba atambula eggwanga lyonna agamba mmwe temufaayo ne bw'aba yeebaka nze nja muzuukusa mu kaseera k'okulonda. Era omuwulira ensonga nnyingi nga zigenda okujja mu parliament asooka bayita lwakitula anda n'omusaka musanze ebyo nabyo yandibadde tebibeerawo because there is that independence erina okulekebwa legislature. Naye ne mba mugenda okulonda speaker asooka bayita bannaye nti nze njagala ono kati ebyo biinfluencinga ensonga nnyingi ze bandibadde mu interveninga. That means speaker temulonda wammwe mulonda wa Mwami Museveni. Kakati ku nsonga za court martial obuzibu bwonna we buva ku tteeka lya UPDF eryayisibwa parliament. Ennaku zino waliwo amendments ezaleetebwa ze tugenda okutereeza mu UPDF Act. Bwe tulowooza nti twagala tuyise omukisa ogwamendinga provision eyo nejjuka era at the end of the day ennamba muyina ntono mugenda kulwana munyonyole gaba n'obulago bukale naye at the end of the day waliyo okuba akalulu abawagira ensonga eno. Era esaidi eri esinga maki amaloboozi kati kino abantu obamalamu amaanyi Honorable Abdallah kati mu palamenti oba kinaawulikika bubi temukyalonda kusinziira ku butuufu bwa nsonga mulonda lwakuba ndi wa kibiina gundi ensonga ne bweba naawe ejja kukosa n'abantu bo naye olonda lwa kibiina so si lw'abantu. Kino nkyogera ndi ku TV eno ensi yonna endaba buli omu akimanyi niwe Museveni akyenyumirizaamu nti ensonga enkulu ng'eyo eneebeerawo Mwami Museveni amala ekiro kyonna ng'akuba busimu abukubira babaka bino wabirabira wano ku mwanya and what have you at the end of the day gye byagenda naye bwakubira essimu ne konsiyasiyo yagikugyeko bangi abamwekujjamu okutegeera era bangi ne beekweka ne bagamba waakirinza obutabeerawo naye at the end of the day abalonzi boogambye abantu abagenda okumalamu amaanyi bo bennyini be bannannyini kizibu abalonda ababaka sitayiro ezo. Era naddala mu kaseera nga kano bw'osanga nga bwe basaba mu sabbuuni ne bava ku nsonga enkulu nti ono yagenda okuyimirira naffe yagenda okulwanirira ettaka lyaffe yajja okugyayo eddoboozi lyaffe waliwo bali abatugamba nti nze awo nzikuse koyogedde ekyo kati nze nzikuse ng'oyo awulira ensonga zo zikoze eki. Nzira ku nsonga ya court martial nga bwe twogera ku institutions endala zonna mu ggwanga muno ngenda kugerezayo ekyokulabirako kimu mu UPDF omwo oba bibiri. UPDF erina ebitongole bingi, erina amalwaliro, erina engineering, erina bino ebya NEC, erina departments nyingi, erina ebyamazzi bakola amazzi bagayita uzima, erina ebyennyonyi eyo, naye buli kimu kirimu nga oli mu kugumu ekyo. Ebya engineering bazimbi era basanga bayinginiya, ebyabadokita malwaliro bombo basirikale nenga basawo bosanga mu byamazzi era nga nabo bali gwe weebuuze kyekigendererwa biri byakulamula abantu mu bwenkanya. Lwaki ekyo ekitongole Mwami Museveni takiteekamu ng'omuntu ali qualified mu mbeera eyo ng'oli ku court martial
okyoga n'ateekawo ng'agikulira singa alonda ng'ali ku ddaala munnamateeka lya mulamuzi nga looya kubanga tubeera wali eri bateekawo gwe bayita simanyi judge advocate kyeki kiddayo eri discretion nti judge advocate aliwo kuwabula kooti naye era